Twakomye oluwedde twabadde mu ssuula esooka essuula akaami akatono era nga mu eyo mwe twalabidde omunyumya ng'atunyumiza ku ngeri gye baamuzindamu ekiro ng'ali mu tulo. Ekitundu ekyo oba essula yaffe eyo esooka lwe twagifundikiridde nga munnaffe agudde emmoloka ye mu mitambo era nga yeggyeewo. Oluvannyuma lw'okujjukira ebyo nkusaba onzikirize awo wennyini akati we mba nkasimbula nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ey'okubiri Abakunjakkoyi. Nga mmaze okugwa mu mmotoka yange mu mitambo nagifuumuulira ddala awatali kugibalirira okumanya nagiwa ekigere mu kkubo namalamu eddakiika 10 zokka so nga bulijjo wantwaliranga eddakiika 3 oluusi n'essaawa ennamba ekkubo bwe lyabeerangamu omugobagano gw'ebidduka. Ewa mukwano gwange Ashraf Mulumba nayitawo Kuutwe embwa lyeyita ew'omuweesi nga yeeyuna ew'omuwazi w'amaliba. Newankubadde Mulumba yali mukwano gwange nfiira bulago oba muyite fanfe gwe saakisanga kantu konna, naye ku luno nali saagala kumuyingiza mu kakyali ono gwe nali mmaze okutegeera nti ayinza n'okufuuka akakundugulu akasammukira n'atakomaga. Ku mulimo natuuka obudde butandise okubuna emiwabo era nga n'emmunyeenye nabisaaniiko etera okwememulira okumpi n'omwezi etandise okuzimeera. Abakozi ab'ekiro baali batandise okunnyuka era beewuunya nnyo okundaba mu kiseera ekyo kubanga mu mbeera eya bulijjo ku mulimu natuukanga essaawa 2 ez'okumakya. Bano nabayitako buyisi ne neggalira mu ofiisi yange nga bwe nninda mukama wange n'abakuŋŋaanya w'olupapula muyitire mu byali bintuuseeko. Obudde bwonna nalinga ndowooza nti abampembe bwe banaaba bazze engulu tebaaleme kumpondera ku mulimo gye nnali nkolera. Nalowooza mu bukyamu kuba nakanda kubalinda nga buteerere. Kino kyayongera okunkanga kuba nali njagala bankwatire ku mulimo ng'ensi yonna eraba era oba nga nalina omusango ntwalibwe mu mbuga z'amateeka olunalo luggwe. Mukama wange omukyala Rose Seerabidde Kalibbala bwe yatuuka ne ndumuviira ku ntono. Namunnyonnyola byonna ebyali bintuuseeko n'engeri gye nnawonera awatono awaalemekkera okubuuka. Nga mmaze okubimuyitiramu yantegeezanga naye bwe yali yaakafuna essimu okuva ewa Meeja Kaberenge ng'amulabula nga bw'atasaanidde kufulumya mawulire ge nalina kubanga gaali gajja kuteeka ebyokwerinda by'eggwanga mu katyabaga era nga mbu singa aneefuula nampulira zzibi olupapula lwa muyizi lwali lwakuggalibwawo. Mu ofiisi ya Nnaabakuŋŋaanya nalwayo nnyo ne kireetera n'abakozi abalala okutandika okulowooza nti ekyali kiguddewo tekyali mberebezi eya bulijjo. Bannamawulire gye twali tumanyidde. Ku bino bwe kwegattako n'oluvuuvuumo olwali lutandise okuyitiŋŋana mu kibuga nti nali nkwatiddwa, bakozi bannange ne batandikira ddala okutunula entunujju ng'akanyonyi akabiikira mu ttooke. Omukulu yantegeeza nga bwe yali agenda okuyita olukiiko olufuzi olwa kampuni luteese ku byali biguddewo. Yaŋŋumya era n'andagira okugenda mu maaso n'omulimu gwange awatali kutya wadde okuttira omuntu ku liiso. Yankuutira obutabaako mukozi gwe nsunirako wadde okumulaga ku bifaananyi bye nali nkubye. Yasindika nfuuzi kwennyamira kubanga naye kennyini nalina bingi bye nali mmukisizza.
Saamutegeeza ku nnamba za ssimu ez'abakozi baffe ze nasanga mu ssimu ya Meeja Kaberenge. Saamulaga kapapula kali akaali kawandiikiddwako nti ndi kibuuliraani. Obudde obw'okunnyuka nga butuuse, eridda eka saalikwata ne nsalawo okusula ewa mukwano gwange Daniel Kabembula. Ye emmotoka nagireka ku mulimo okuva lwe nali mmanyi nti nnondoolwa ate nga nali saagala kuleetera munnange kabasa oba emineene. Takisi gye nalinnya nayo yannyanjulira obuzibu bw'abasaabaze bwe nali sirowoozanga nako. Emabega ku mutto ogusembayo waaliyo omuvubuka ng'ataddeko ka leediyo ku ak'oku ssimu ate nga n'omugoba naye ataddeko leediyo y'omu mmotoka. Leediyo zombi nga zikuba omuziki gw'atudde munda n'osoberwa. Abasaabaze abalala baali bawakanira ebyobufuzi ng'olowooza nti n'ebifuba biyinza okuba buguma essaawa yonna. Ne balwanira mu mmotoka. Omusaabaze yali anniraanyi yatandika okulya amagi amafumbe ate omulala n'asaba ebinyeebwa ebisiike gwe wamma n'ofa ekituyi ate nga tolina gw'oyinza kugambako. Eyamala eggobe mu kibya ye musaabaze yasooka okumaga ng'engabi enkasukke eryambe, oluvannyuma n'agamba nti bannange musiriikirireeko. Nali ndowooza nti atusaze ku muguwa naye ekyanzigya enviiri ku mutwe kwe kutandika okukuba navvooto nga bw'aleekaanira waggulu nga bwe yali omubbi omwenzi omusamize naye Yesu n'amulokola. Omubuulizi w'enjiri yali akyagenda mu maaso n'ogugwe ne wabaawo omugoba wa takisi eyali atuva mu maaso n'atemya ku mugoba w'emmotoka mwe twali n'akabonero akalaga nti mu maaso eyo waaliyo abaserikale b'ebidduka. Omugoba yakyusa mmotoka n'atunuza mu kakubo ak'amakutu. Akakubo kano kaali kajjudde agannya n'ensalosalo nga gy'obeera nti tuli mu bikata bya lumonde. Omubuulizi baali bamusalidde ku luliko ennimiro. Yakyusa ku mbuulira ye omwali n'okufutyanka enzikiriza endala ate olwo n'ayogera ebigambo kumpi ebyasanyusa buli omu bwe yagamba nti bassebo ne bannyabo, mbasaasidde nnyo olwagannya gano agagenda gatukuba. Kansuubire nti mu mmotoka muno temuliimu mukyala wa lubuto. Tuli mu kkubo lino erijjudde ebisirikko kubanga mmotoka gye tulinnye terina bisaanyizo. Nannyini mmotoka eno abadde akimanyidde ddala nti emmotoka ye terina bisaanyizo. Yandibanga n'okulabulwa yalabulwako dda naye n'afuuka nampulira zzibi. Ne mu bigambo bya Katonda waliwo abantu bangi abatambulira olugendo lw'obulamu bwabwe ku nsi nga tebalina bisaanyizo. Kino kye kiseera okufuna ebisaanyizo ebiri kutuusa ewa Katonda nga tobonyeebonye nnyo era nga tokooye nga bwe tuli kati. Aleluuya! Ffenna twaddamu nti emme. Nagenda okuva mu takisi nga ntegedde bulungi ensonga eziwaliriza abantu okwegulira emmotoka ezaabwe oluusi bambi ne bwe babanga si kye bandisoosowazizza. Nga ntuuse wa Danieri twejjukanya ku ebyo ebyaliwo nga tuvubuka naddala nga twakava e Makerere. Daniel ye yali bestman ku mbaga ya Ivan Konde ng'awasa Aida Naluyima, naye kaakano Aida ye yali muka Daniel awedde emirimu. Bw'otegeera engeri Aida gye yakyusaamu obufumbo tolemwa kwesekera. Eyo Ivan, Aida yamalayo emyaka 6 naye nga tazadde ku mwana. Nyazaala we yateranga okujja okukyalira ku baana be naye nga buli lwatuuka abasanganga bwe baali nga tebannafumbiriganwa. Yakoonanga emimiro oluusi n'okwatula nti nnyabo, omwana wange ng'alabye obutazaala ku mwana aligenda na googoonyo. Aida Naluyima yalaba biri bityo n'asaba bba yeefunireyo omukazi omulala amuzaalire ku mwana. Konde yalwawo okukikkiriza naye yalwa edda
n'awanguka ng'alaba mukazi we ayitiridde okumupeeka omukazi omulala ate nga ne nnyina yali ayitiridde okukoonanga emimiro buli lwe yajjanga okubalabako. Aida yawerekera ne ku bba ku mukolo ogw'okwanjulwa. Teyakomaawo, yatuukira ddala n'e Makindye, Konde gye yali apangisirizza mukazi we owookubiri ennyumba. Konde bakazi bo bombi yabawa amannya amapya agalaga nti yali afuuse Nnamakaabirye. Aida Naluyima yamuwa erinnya eryamukuuma kubanga ye yali mukyala we omukulu eyamuggya mu ddiba, ate owookubiri n'amuwa erinnya erya Kaddulubaale. Kaddulubaale olubuto yalubuukira mu mulyango, anti mu mwaka ogusooka yali amaze okukubawo n'atuukirira eyabbulwamu erinnya lya jjajjaawe Bazirengedde. Olubuto olwokubiri Kaddulubaale yafuuwa Lulege n'akubawo Ameeru, Wasswa ne Nakato. Olwo Konde n'atandika kuyitibwa Ssaalongo Konde. Bwe mbanyumiza ebyali mu maka gano ne sibategeeza ku bintu ebikulu ennyo ebyaliwo ng'abalongo bazaaliddwa, nja kubeera mbawadde ebiwagu ne neesigaliza enkota. Abalongo olwamala okuzaalibwa bati, Ssaalongo ne yeesiba ebbombo ne mmuvuga mu mmotoka yange yogaayoga mu maka g'abazadde ba mukazi we, ate oluvannyuma ne tudda mu maka g'abazadde be. Ku njuyi zombi Ssaalongo yakolerayo ebintu bye bimu. Olwatuuka mu maka g'abazadde ba mukyala we n'andeka mu mmotoka nga n'okutokota etokota, n'atambula ng'ayolekedde ekisasi ky'ennyumba ate era we yakoma, kuba teyayingiranga mu nju. Bwe yatuuka mu kisasi ne yeeyambula ebbombo erimu n'alisuula mu kisasi, n'alangirira nti Mukasa yatuwadde ezzadde. Abaali munda ne bamuddamu nti bweza. Awo ye n'addamu nti bwa Mukasa. Abaali munda mu nju ne bamubuuza nti gaali meeru nandiki maddugavu? Yabaddamu nti gaali meeru, kuba abalongo tebaali ba kikula kimu. Mbu waba kubanga baali ba kikula kimu yandibazeemu nti gaali maddugavu. Mu maka g'abazadde ab'enjuyi zombi Ssaalongo teyalyayo kantu konna. Kalube olwendo lw'otuzzi. Olaba n'okubuuza teyabuuzanga. Bwe namubuuza nnyinnyonnyole ku ebyo bye yali akoze, n'antegeeza nti yali akoze emikolo ebiri: okubika abalongo n'okuteekawo olukanda. Okubika abalongo kwe kulangirira amawulire ag'okuzaalibwa kwabwe, ate olukanda lwe lukomera oba emizizi egiba giteereddwawo era nga gibeererawo ddala okutuusa ku lunaku abalongo lwe bazinibwa. Mu gimu ku mizizo gino mwalimu obutaddamu kukyaliragananga oba okulya ku muwumbo gw'emmere ogumu ne bajjajja b'abalongo. Ku lunaku olw'okuzina abalongo yali ntujjo y'amaanyi mu maka ga Ssaalongo Ivan Konde. Ku ludda lwa Nnaalongo yalondebwayo Nnaalongo omukulu, ate ne ku ludda lwa Ssaalongo nayo n'alondayo Ssaalongo omukulu. Bano be baali bannannyini mikolo. Ndowooza mu nkola eno Abaganda baagendererangamu okunyweza Oluganda. Ekitiibwa ky'abalongo kireme kuba kwabo bokka abaabazaalira ddala. Eggulo limu obulira bw'abalongo baabusiba ne babuwunda n'ensimbi eŋŋanda ne babuteeka mu kibbo. Baateekamu ebbombo, olweza n'ensimbi. Enkeera abazadde ku njuyi zombi baatuuka era baasanyukirwa nnyo. Buli ludda lwajja n'omuwumbo gw'emmere, ate ne Nnaalongo naye yali afumbyeyo omuwumbo ogw'enjawulo nga teguli ku mmere eyagabulwa abantu bonna. Ekiseera eky'omukolo gwennyini bwe kyatuuka, abazadde okuva ku njuyi zombi baabajja mu mituba emisakaativu mwe baali batudde
ne babayingiza mu nnyumba. Buli ludda lwayingira n'omuwumbo gw'emmere ate ne Nnaalongo n'aleeta omuwumbo ogugwe. Gyonsatule baagiteeka wamu ne gifuuka omuwumbo gumu. Baakolanga bino byonna nga bwe bayimba ennyimba z'abalongo nga zino. Nannyinimu weeryowe tuleete ssebo Ssaalongo weeryowe tuleete abalongo. Nannyinimu tokuba ku baana kitooke ssebo Ssaalongo tokuba ku baana kitooke Bbaale. Ampuliriza omulungi. N'akayimba ako nkusaba onzikirize ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssula yaffe ey'okubiri Abakunja Kkoyi mu kitabo kyaffe Agamyuka Omutezi nkifundikirira awo. Bwe tunaava omulundi omulala tweyongereyo ne ssula yaffe eno. Mubeere bulungi, mweraba.